Uganda beera musanyufu, ogaana okusanyuka ogenda tuggubala wekka. Mu Uganda kola ky'oyagala, ogaana okola ky'oyagala tewali wagenda kikkolera. Mu Uganda beera serious, naye obeera serious ogenda kubeera serious wekka. Essanyu lyabuutikidde abantu b'e Nabugabo street awo ku Nabugabo mu kibuga Kampala. Abasuubuzi baayo bwe basazeewo gamba sente tuzijja waneno ku Nabugabo. So batuuse okubeera nga bakola embaga mwana wattu, embaga bagiyisizzaako awo ku Nabugabo neera ekibuga nisooka kisanyalalamu kaawo katini oluvannyuma lw'abagole okukwata oba okubateeka mu weetiiye. Ndowooza ekyo kye bayita weetiiye, nedda weetiiye si kyekino ekirema enguudo. Ebimotoka bitera kozesebwa bantu abakola amasannyalaze oba abakiriininga ebizimbe, otyo mwaka akantu ke bateeka ekimotoka bambusa waggulu. Nabo kye bakoledde ddala oluvannyuma lw'abantu okukuŋŋaana abangi nga bandiyagadde okulaba kuba nina abasuubuzi ababiri ababadde bamaze okubeera nga bagattibwa mu kereziya ne basalawo embaga yaabwe bagiyiseekaawo ku Nabugabo. Ono nno omusuubuzi w'amaanyi amanyikiddwa nga Kabanda John yabadde awasizza mukyala we omulungi gwe baludde naye ne basalawo embaga eyo okugitwalako mu kibuga Kampala era bwe kityo ne kisanyalala. Nawe oli wadde mbokolayo akatiisa ku lunaku lw'embaga we lubeera lutuusa. Ate gwe yamala dde okukola embaga kusaasidde okujjako ng'ofunye mukyala mulala oba ng'ofunye mwami mulala naye nakkuba embaga, naye kati bunene obukodyo bwakuyiseeko. Abatanaba okubeera nga bawasa basobola oba ofuna omukisa ogufuna chance eno okubeera nga bakola obukodyo obufaanaganako nga bwe buti. Si gwe mulundi ogusoose nga abafumbo oba abaagalana oba abantu bamaze okubeera nga bagattibwa bakyankalanya ekibuga Kampala bizzenga bikolebwa ne bakolera mu kkubo wakati ne bazikolera mu kkubo wakati, naye ate kino eno kyasusseemukko. So kantu kabadde kanjawulo nnyo nnyini ddala, kyokka ate nga tubasiima obuteerabira wa gye bajja ssente ne mu ssaawa ey'essanyu okubeera nga basobola okubeera nga bayitirayo ne balaga abantu omukwano. Wanene ku Stemex Media tugenda sigala tukuleetera updates. Tyolina okola subscribing on the notification bell, ebisigadde obitulekere.